Siza bafana. Sagala obe musiru sikuvumye. I'm not being offensive. Naye ngezaako kukugira okuba musiru. Omusiru ye muntu atalina magezi kwekyo kyayogerako. Omusiru tekiba kika kya muntu. Ebeera mbeera mu kiseera ekyo. Kali saagala obeere musiru. Ekyaleeteseza Diamond Platinum sikusanyusa abantu oba sikusomesa mmwanyi kuba tazimanyi kyemmanyi. Nti lengere mbata lengere mputa kozi yegwe Godfather kati njaga kugamba Godfather erinnya lye Jeko erya father kuba tewali gwogenda kufatheringa ng'entegera ye eri bwetyo. Buladi tobuzaabuza bannayuganda totunafuya tufula abasiru tuli bantu bagezi nnyo kati gwe njagala obuuze abantu bannayuganda okuleta Diamond okuyimba bamuwe omudidi gw'ensimbi nga zze kuyimba ku kintu kiyitibwa mmwanyi nga mmwanyi zirimibwa mu Uganda bannayuganda be bazirima nga ba Diamond bwe baba balina achievements mu nsi zaabwe tebayita nko bannayuganda bajje bayimbe kyogamba Diamond wadde asinga bano bannayuganda ettutumu abasinga okuyimba oba abasinga okwagala ensi yaabwe. Bwe tuba twogera ku kwagala ensi yaffe kwe kutunulira ebyo gavumenti byeteeka mu ssente ng'omuntu wa wansi talina waakola ki waafunira era bajja kujja bagamba nti ssente zonna ezaagenze mu ebyo ssente zaamwe wa musolo okitegeera kituufu bali mu kukola kintu kikulakulanya mmwanyi naye babaddenga ludda wa nga tetunnatandika kuyimba kamwanyi nga bo gavumenti bwe yajjira mu buyinza emmwanyi zaaliwo nga Uganda ye eyina emmwanyi tuli balimina buli kati. Gwe kyogamba okuddamu abayimbi ne bayimba ku mmwanyi nazze wano ne mbagamba nti abayimbi nga Saha abayimbye kamwanyi balabikidde ludda wa wano. Gwe kyogamba omutwe gwo musiru gwe kyogamba nga Saha ayimbe ku nyimba za kamwanyi bwajja ku stage ngeyo n'ayimba omuntu abata kipiikinga oloza kye kyandibaddewo nga bayimba kamwanyi nga babayimbira ddala kamwanyi ne bagifuule mmwanyi n'ekomawo abantu kati balime mmwanyi abantu kati bali mmwanyi kuba yaddayo waggulu after kuyimba buyimba after abantu kulwanira mmwanyi after Kyagulanyi Robert Sentamu kuteekamu bantu kibuli kyagala nsi yabwe kubalaga nti ebintu bingi bitwalibwa Munnayuganda n'atafunamu Diamond omuwezo sente zonna kyogamba mbunna abantu bagenda kulima emmwanyi Uganda yonna olw'okuba Diamond yazze n'ayimba ng'ayimba ku mukolo gw'emmwanyi oba bannayuganda bamusinga okuyimba be bandibadde okwo nga basasuddwa kuba ffe bannayuganda bamu tebeetaaga kusasulwa kasita kibeera nga enkola eyamba munnayuganda naye ssente zonna zonna bwe ziwulira nti zifulumiddwa ziweebwa omuntu bakitegeeza ffe bannayuganda tetweyagalizangako tuyina kusooka wano waka okulaga nti no gavumenti ekola bulungi yandibadde leeta n'abayimbi abali ku opposition abayimbi abayimbye ku mmwanyi abantu ne bawulya amaloboozi ne bagifuula emmwanyi ne baddayo ne balima emmwanyi abantu babeere ne ssente. Kali gwe tasobola kuŋŋamba mbu nno nze okujja n'enjogera ku Diamond okujja wano waakabi tetunayogera ku bwakabi bwe bwannangaye lwaki Diamond yafuuka waakabi twogera ku mbeera nti obwakabi wadde weebuli naye munnayuganda afuniramu wa ku bwakabi bwa Diamond munnayuganda afuniramu wa kyogamba mbu wano tetulinawo bayimbi abalimi bawana abategeera bawana abasobola okwogera ku mmwanyi kubeera be bajyogeddekera be babadde bagirwanirira gwe kyogamba ku bayimbi ababadde ku eyo stage y'emmwanyi bayimbi kyabalwaniridde emmwanyi era bamanyi eby'emmwanyi oba just Uganda ffe tukyali mu mbeera ya kutuusa mukolo kola bintu ng'abasiru kola bintu ng'abatategeera abateerwanako abateefaako buuza abantu bonna tetwagala mubwe nga mwafuna platform musimanyanze Godfather ojje wano tandika okwogera n'ebitakwatako gwe oba ensi yo togyagala ffe abagyagala bagirimira gireke mugane tetwogera olw'okuba tetulina kyakulya tulina ekyokulira tulabika bulungi bw'oba bontunuulya Godfather tonsinga kulabika bulungi kati ate tonsinga linnya ate tonsinga kutegera kuba singa wali otegera Godfather singa gw'omu ku badvisor ba gavumenti kati mugana ngeddamu amagezi bwe tuba tulwanirira munnayuganda afune mu by'abannayuganda afune mu kintu kya munnayuganda toteekamu bibozi byo nakujja kunafuya kufuula abantu basiru ng'ate bakusinga okutegeera ne mu bagayimu eddala mu reasoninga ddi lwaki temuwa abantu ebitiibwa mu law kati gwe kyogamba oyagala kutulagamba okuleta Diamond ajja ayimbe ku Coffee Marathon kyamakulu nnyo kiyamba nnyo munnayuganda wa waafunira mukale katulinde ekiddako after this oba wagenda kubawo ekyenjawulo kyogenda okulaba mbu nno Diamond yazze n'ayimba kati emmwanyi Uganda kitalo butalo kale n'owulira empuuta eno Siza bafana saagala obe musiru sikuvumye I'm not being offensive naye ngezaako kukugira okuba omusiru omusiru ye muntu atalina magezi ku ekyo kyayogerako omusiru tekiba kika kya muntu ebeera mbeera mu kiseera ekyo kali saagala obeere musiru ekyaleeteseza Diamond Platinum sikusanyusa abantu oba sikusomesa mmwanyi kuba tazimanyi kyemmanyi ntirenga abafana toli mukyamu ku kyoyogera wabula tonnategeera kyeggamba ate bw'otategeera ku luno tojja kutegeera nziza bofana simanyi oba olinayo bizinesi yonna gye wali okoze
Emwanyi sente zo complaining ila zibawadde Diamond Platinum. Zamwiwa musolo kitufu. Oyina omanyi badde bazitereka tugende tukebereo tulabeeza asigaddeyo ndi wabazimazeewo. You are complaining always about money, which money you don't know where it is kept. Singa tebazimuwadde zaali badde zikola ki ekirala ky'obadde ogenda otegeera. Sente zibawadde Diamond Platinum oba nnyingi oba ki oba kinaye kiki ekigendererwa. Ekisooka tuli mulimi wa mmwanyi. Kati akatale ke bali mu kunoonya batuwongeze ku ssente ffe abalimi b'emmwanyi gwe tekakukwatako. Kuba tuli mulimi wa mmwanyi. Oyagala bakuwe ssente ogende oyimbye nga we wayimba wa. Gamba nti nayimba ku kino ne kino ekya gavumenti. Era gavumenti ne kigifunira. Gavumenti enoonya katale wabweru wa ggwanga. Abazungu batukula emitwalo 2 mu kitundu, emmwanyi ogitwala ebweru. Ne bagitunda kilo emitwalo 10 Uganda Coffee. Kilo emitwalo 10. Kati government egezaako gamba ndi mutuongeze ku ssente. Era benge marketing emmwanyi wano. Bajja nga bakimanyi ne Uganda eri mu business. Batuongere ku ssente kwa emmwanyi yaffe bakolera nnyo. Kati balina leta abantu abali international aba marketing ya Uganda internationally. Bafana boyimba eruwere Kampala bamanya. Boyimbira eruwere Kampala manya nti alina ekivulu. Ne Diamond yazze mu Uganda mwenna ne mupapala kali nebweru bwe kyabadde. Hero muzungu abuuza babaddewa ti ku Uganda Coffee whatever. Simanya bali okoze ku business nenjagala nkusomesseemu fa bakozewo ku business. Waliwo kye tuyita okutega emitego egigenda oleetera business yesu kulume ku balala. Nakolako business nengula edduuka $15,000. Bwe mmala okuligula goodwill nga liri empty nenkola kye tuyita interior designing yamalawo naye $15,000 ze $3,000. Bwe kyaggwa nentandika okukola ebyetaagisa biweyazi zino gano masa bichebe byonna okusasula nesasula byonna byetaagisa ng'edduuka likyali empty byamalawo $10,000 ze $4,000 omulundi ogu sinnatandika kukola sinnateekamu kapito nendyoka nteekamu kapito nentandika okukola nennamala omwaka mulamba nga sirabanga ku ssente naye nga tukyakola. Kati gavumenti kye yabadde eri mu kukola yabadde eri mu kukola interior designing mu bizinesi y'emmwanyi yabadde eri mu kugula goodwill mu bizinesi y'emmwanyi. Orede mmwanyi weeri abagirima weebali bafana lwako gwe tolima mmwanyi temulima mmwanyi tolowooza nti teziriiwo abazirima weebali tebeetaaga bako kye babasomesa. Orede bali basomesa gavumenti bawenda okwa Buganda bawenda okwa naye akatale mbaka stabilizinze batyo kubanga tekakyukakyuka nga keeyongera kulinnya. Brazil bwebeeteredde emmwanyi yaffe ereme kugwa kye bali mu kukolako olwaleero. Wali badde olwaleero inayo ekaze emmwanyi 4 oli mu kugula mamotoka. Wali badde olwaleero inayo ekaze emmwanyi 10 oli mu kugula mpeta. Sente muzitwala mu mabaala kunywa mizinga. Omuzinga gwa $25,000 bw'ogusanga mu bbaala gubeera gwa $5,000,000 $4,000,000 ne bakuyimbira ennyimba ne bagenda nga bakunyenyeza obutaala era ogenda n'ogugula mu bbaala ku $4,000,000 n'otagugula mu supermarket ku $3,000. Ezo $4,000,000 jangu nkupangisa ettaka okumala emyaka 10 osimbeko emmwanyi jangu kuguza ettaka. Kati waba tonnategeera science wa ttaka ng'oyagala bakutwala oyimbe wayimbawa bazibawe muyimbe kigatteko ki bafana togenda tegeera bino bintu mpaka lw'olijja n'olima emmwanyi naye bw'onaabeera tolimye emmwanyi togenda bitegeera lwaki baleese Diamond ne bataleeta bafana bampita Godfather. Jangu nkupangisa ettaka nkusimbire emmwanyi bafana nkupangisa tupangisa naye nkusimbire jangu kuguza ettaka mu kibanja nkusimbire jangu nkuguze n'eryomu eka mu kyapa era nkusimbire bw'oliddamu n'obicomplaining nga baleese Jay-Z oba PDD ng'avudde mu kkomera. Godfather nja kuwa ekitiibwa kuba ndi muntu w'abantu ate ndi muntu mukulu naye kibi nnyo myaka gyo okubeera ng'osobola okutwala obudde bulamba odde ku nze mulamu bwange nkimanyi bulungi okimanyi nze nakatandika okudda ku social media wano okulaga nti nange nina bye nsobola okwogera ate nga tubirina naye olumu tugaana bugaanyi okwogera nga tulowooza ensejja kutereera egoberere professions z'abantu oba ensinga bw'erina okuba. Nja kugamba buladi ebintu bingi byonjogeredde sikumanyi tetukola nko bizinensi tomanagingangako tonkolyangako luyimba gamba toyina lukusa lunjogerako ensonga ze nayogeddeko ne bw'obuuza abantu bajja kugamba nti tekikola makulu kuleeta muyimbi mulala kuyimba wano tosobola kutandikira ku nsonga gye njogerako ng'erimu eggumba n'otandika okunsojja nze muganda nkankubulira no industry ya Uganda teri kirungi kigirimu bro
abantu batunda n'ebibanja byabwe balage bashowinge off nti nina kino nina kiri ningo roost abiri mabanja bikola ki fe tulevolinga ne tudda kuwoyina okuba oleme kweteka mvuge motoka ya milioni lukaga oba bitano n'amafuta agagivuga ne gatuka ne gabula notaniko gendo yimbo obuvulo bwala yisi kubo yagala kuteka amafuta mu motoka okaka senti nsobolo givuga no okuyimba ne kudda wansinya kugamba muganda wange onsinga omyaka okitegeera emyaka bojinsinga ebintu bingi nnyo biwandi badde onsinga omanyi lwaki ndi bwenti ate kyo wandi badde okibusa n'amaaso n'ogamba omusajja ono teyayimbye eggulo omanyi ebbanga limaze nga ndi wakabi omanyi ebbanga limaze nga ndi sita omanyi ebbanga limaze nga ndi wakabi ekyo ekiraga nti nina amagezi kuba bangi bayingira ne mu kuyimba n'amalamu ennaku okitegeera n'akola ati ekyo soko olina okuwa ekitiibwa omanyi tubadde mulembe gw'omuntu okujonkera nga tolina bw'omuyita temulina kakwate nze bingi nnyo byeyogera wano blood nga tebikola makulu naye nze sisobola kukulumba kuba tebinkwatako eyo ndowoozayo naye kati gwe tusobola kulowooza ndowooza yange ng'omusasule nti bagambye lumba bafana alina okuba ne eka z'emmwanyi bweziti alina okuba negundi bweti okitegeera muganda nge n'abatusooka mu music tebabirina gwe byogala ffe tubeere nabyo gwe nibyo tulabako nabyo nga tubirina nti bafana vuge motoka ya ddala tubireka bulesi kubanga otuuka n'obala ng'okula n'omanya kati nvuge motoka ya milioni 3 enywa amafuta ga sente meka bwe nvuge efaanana bwe titatuuka gyendaga ekitiibwa kyange kirimu ebyo ebinfulumamu tekiri mu motoka tekiri okitegeera ebyo biba bibyo gwe ng'omuntu kati gwe tosobola kutandika kunzikakanya bafana yagwa gwe omanye ababeera waggulu babeera wali ogenzeeyo wali baddeko waggulu omanye abeera oba gwe katonda yakola nga oliba munaku ebbanga lyonna ng'olibeera mu kujjonkera bantu